onoonya essomero eriri ku musingi gw'eddiini erinaateekateeka omwana wo ng'ali musomesa sirabasi ey'eddiini wamu n'ey'Olungereza. Weeyune Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Lukaya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 83 ya Kyamundu Islamic Center. Wanirizaye kumire ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amachago olunaku lwaleero enkuba yakedde kufudda emba naye nkakasa nti oyine kootyo oyina kijaketi kyo ate oyina ne manvuuli gwatambula agenda okukakalabya emirimu kakasa nti awo nno wenyininyini oyina okusimba amakanda. Kola ekyo ky'olina okukola ate n'okozesa ekyo ekitono ate n'ofuna ekyo ekinene ky'obeera weetaaga. Umar Kikaye nzzeemu tuddeko wano ate era nkwanirize tubeere nga tutambulira wamu puroguramu eno nina bendi nabo ate era weetaaga okubamanya. Mukkirize mu studio sirinzeka ndi ne director wa Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Lukaya Sheikh Badruddin gwendi naye amacha ag'olunaku olwaleero. Nsanze okulaba Sheikh. Kale so. Obulamu? Alhamdulillah. Bannalukaya bagamba ki? Bannalukaya balungi. Kituufu ovudde Lukaya? Nvudde Lukaya. Buuza kuba tulaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahi tariq. Warrahmanir Rafiq. Warrahim yakhrusuni min kulli shay'in yalmasuni wa min sharri nafathat fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Allahumma asturna fawqa al-ard warhamna fi batni al-ard waghfir lana yawma al-arad. Abandaba era abatuuliriza sanse okubalaba mbalamusizza mwenna abatulaba n'abatuuliriza aba Kyamundu Islamic Center, aba Lukaya Town Council ne ba directors abalala aba Kyamundu, Nuruddin Sentongo omwegezi wa Jema, mbalamusizza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naffe tukuwaniriza webale kujja mu studio zaffe okulaba nga ate tubeerako ne betuwaya. Alhamdulillah. Kyamundu Islamic Center oliwo olyogerako ategeere ki? Kyamundu Islamic Center bweyogera ku Kyamundu Islamic Center otegeeramu ebintu nga bibiri oba bisatu. Ekisookera ddala otegeeramu omulamwa Kyamundu Islamic Center, okubeera nti Kyamundu y'emu ku bantu abakutta omumuli okumulisiza emiti emito okulaba nti balaba ekkubo eribatwala mu maaso mu ddiini yaabwe. Ekyokubiri, nga Kyamundu ali mu ggwanga Uganda naye tayinza kutuula butuuzi, naye asalawo okwenyigira mu bantu abatateekeddwa kubeera babuyabuya, naye erina okubeera ng'ekutta omumuli egunjula abaana ba Uganda. Kati mu anga eyo naffe ne tuyima e Lukaya eyo Town Council ne tugamba katukwatire wano. Twandibadde tuli mu kibuga eno kubanga nze nasomera mu United Arab Emirates. Abasinga amasomero bagatadde wano. Wewaveeye watemagana n'osalawo ate essomero muliteeke mu kyalo. Tugende olw'ensonga nti bwe twali mu kyalo nga tusomera mu masomero agasooka twali emiyembe gy'abantu, twali ffene z'abantu. Kati mwagenda kubaddiza? Kubaddiza. Eyefumire ku lutimbo lw'emirembe Salam TV ndi ne director wa Kyamundu Islamic Center gwe tuli naye tugenda kwogera byanjigiriza olunaku olwaleero. Kyamundu Islamic Center ogambye lisangibwa Lukaya. Yes. Musambisa amagulu ameka? Abiri. Tukola theology nitukola ne sachula era Kyamundu yemu ku masomero agakola obulungi
naddala mu area ya Kalungu kubanga tuli mu district ye Kalungu. Era abakalungu bamanyi Kyamundu kyeki, naye tugezaako kati okumanyisa Uganda yonna nti waliyo essomero lye bayita Kyamundu Islamic Center. Abadde tanaba kukimanya kati oli wa ddembe okubeera nga bwindi wano mu studio za Salam TV okumanya kubanga etuuka wala ndowooza ugenda kubeera mu muli ogubamulisiza abali eyo nti Kyamundu Islamic Center gyeri. Abaana be mwayisa abaana bameka mu bigezo bino ebyakayita? Waliwo ebigezo by'Oluwarabu ebyafuluma, waliwo ebyasacula ebyafuluma, abaana bakola batya? Abaana bakolera ddala bulungi nnyo era nga bulijjo. Kati Kyamundu bagibuuzabuuza nti mwafunye mmeka, so tebabuuza nti olwaleero mwafunyeeyo. Kati mwafunye bameka? First grade mmeka? Kakati first grade zo twafunidde ddala nnyingi era ne mu Luwarabu twafunidde ddala nnyingi, naye ffe bwe bamu ku bantu be balindirira nti Kyamundu olwaleero eryetya, naye waliwo essomero baero erifunayo first grade nerikyakyanca, naye Kyamundu yemanyikiddwa ku masomero agasinga okukola obulungi era gafuna first grade nga bulijjo. Nga tuyitiddeko mu nsonga y'eddiini, okugatta ebintu bino bibiri tebirinayo bikontanira, tebimenya mwana? Ebintu bino ebibiri, okusoma sacula n'asoma ate eddiini omulundi gumu ate nga muto. Matu ebintu bino omwana omuto tebimumenya, era nga Allah tabaraka wa taala bweyesigaliza obuyinza twewuunya nnyo. Era bwe kiti omuntu yenna bwe yandikirowoozezza nti abaana bano abato nga tobapaakingamu ebintu bingi, naye ate gye bikoma okubeera ebingi gye bakomye bikwata. Abaana abo naddala tetuyina Quran memorization, wabula Quran esomesebwa nga subject. Kati buli lwe bakwatayoko babula bagamba nti enkya mujje nga mukutteyo essuula oba musomye fiki era mujje nga mukutte wano fasulu njawula ya bigambo wano mujja mukuttewo. Ate ebyo biyambye nnyo abaana abo okusobola okukwata bino ebirala. Ndowooza bajja kunjulira abasomeseza ku bintu ebibiri nti ate buli lw'osomesa ebibiri abaana bano beeyongera okwewagala obwongo. Ofulumya ba afidhu n'ofulumya ne badokita? Ne badokita. Kyamundu Islamic Center esangibwawa? Wennyini omuntu mukubira ettooki omugambe nti wotuuka e Lukaya Town Council. Kyamundu Islamic Center kimanya abantu abakwata olw'e Masaka bayina ekifo kye bamanyi kye bayita Lwera. Kati bw'ova mu Lwera waliwo ekifo eky'amaanyi ennyo, akatale akali awo akookya enkoko, akookya embuzi. Ku katale ako kwennyini webookya enkoko wewali gonja, ekkubo ly'osooka okulaba ku mukono gwo ogwa ddyo nga liweta ku mukono ogwa ddyo Kyamundu zijja kuba mita ndowooza nga 600 okuvaawo okutuuka ku Kyamundu Islamic Center. Obeera otuuse. Bwe tuba tutunidde ebyenjigiriza, minisitule y'ebyenjigiriza ayina kye yatandika kye yaleetawo abaana bano abato babeere nga batandika okusoma ebyemikono. Curriculum. Ku bino ebibiri mugasseeko kiriwa ku ebyo? Ebyo bye bimu ku bigendero bya Kyamundu Islamic Center era tusuubira nti omwaka ogujja nga gavumenti era nayo bwekoze enteekateeka okulaba nti ebiyingiza amasomero gonna naffe etusanze tweyiteekateeka dda era twaniriza nnyo enkola eyo ey'ogattako ebintu ebirala okuva mu bino eby'ebibiina. Abaana ba Kyamundu Islamic Center basobole obutasanga bulimo buzibu kufuna mirimu mu ggwanga. Omwana yandifunye musingi ki ogutayuuga naddala atandikeyo wansi? Omwana omusingi ogutayuuga, omwana awaffe tutandika ne bebi, era mu bebi omwo tulina abasomesa omwana owa bebi byandibadde afuna.
doozi ye bagimuweera ddala ng'eri fuulu. Bw'amala bamuteerawo ebintu ebyokuzannyazannyamu n'azannyamu. Tulina bamuallimati abazannyisa ku baana abo, era omwana omuto omanyi obulamu bwe bwetaaga nnyo okuzannyamu. Buli lwazannyamu n'omuzza ku kirala akyangwa mangu okikwata. Kati tuva eno wansi ng'abaana tubaweeredde ddala ddoozi eŋŋumu. Njagala kutwala ku kino nti olwaleero obuwalimu busiimuuse nnyo mu kyalo. Mkyalo yoka Kansooke njogereko mu kyalo gye mpangaalira, kubanga abawalimu abakulu bafudde. Abawalimu abakulu be bamaze okufa, ate nga ebifo byabwe ababiddamu tebalabika. Kati abawalimu abo abakulu balina enkola okusomesa bannafunzi ng'abantu bagenda mu nkola etali ya bibiina, nga tusomera ku lubalaza, nga omwalimu ajja ne mugendawo, oba mukedde bukeezi n'abakeeza n'abavuunuza, oba jjuzu oba kulaane oba ebitabo byaffe bino ebirala bye twagala okuzzaawo. Kyamundu ssebo erina omusingi gweyagala okuteekawo ogutali mu masomero malala. Waliwo ebitabo kati ebyavaawo. Kati waliwo ebitabo okugeza nga Safinatun Najah. Ebitabo ebyo byali bituyamba nnyo. Safinatun Najah, Matini Safina, Bulugul Malami, Mabadu Figi, Hidayatul Atfal. Bitabo ebyo bikadde era empapula zaabyo za yero. Naye kati ennaku zino omuntu akirabako yeewuunye n'okwewuunya n'agamba nti kino ekitabo ekipya kya zeddi, naye nga bye bitabo ebikadde, Kitabul Qadim ebyebyo. Kati omwana yasomanga ebitabo ebyo ng'ali mu maaso g'omuwalimu afukamidde, yafuuka ng'omuwalimu w'ekyalo. Naye olwaleero ebitabo ebyo olw'okuba tebikyasomesebwa, omwana kizibu nnyo kati okufuuka omuwalimu. Siribaasi zino eziriwo ennaku zino nzibu nnyo okufuula omwana omuwalimu. Enjawulo ekiri ku bitabo biri ne bino kati ebisomesebwa okuva mu bitabo bino. Enjawulo eriwo wakati w'ebitabo bino ebiriwo n'ebitabo biri ebyasooka. Ebitabo biri ebyasooka byafuulanga omuntu omuwalimu. Ebyaleero tebikyasobola kufuula muntu muwalimu. Bw'oba tosaze nnyo magezi, omwana ono kumujiyalinga na birala, takyasobola kufuuka ki mwalimu. Naye omwana oli yamalanga ku kyalo ew'omwalimu ng'afukamidde, olwavangawo n'amugamba nkukkiriza kati genda ojja kulombeddwa, ojja kusaaza talawuya, ojja kuziika abafu, ojja kukola kiki n'ebifaanaganako ng'ebyo. Kati ne tufuna omwalimu w'ekyalo. Kakati mu kyalo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu omuntu bw'afa nga mumanyi, omuntu yagamba nti Allahu tabaraka wa taala agenda kujja irimu mu bantu, agenda kujja ki irimu, agenda kujjawo irimu. Naye abantu baali basuubira nti agenda gisika mu busisi, inna Allaha naye omubaka n'atutangaza bulungi nti inna Allaha la yaqbidu al-ilma intizaa walakin yaqbidu al-ilma bimauti al-ulama. Agenda kujjayo erimu oba okujjawo erimu kufa kwaki. Kakati abasajja bano abakulu ababadde basomesaako ku baana bano abakeera okusoma abatalina bibiina bonna bafudde. Kati eyo mu kyalo tekyali omwana alina waakeera n'afukamira n'asoma. Kati abasajja bano abakulu olufudde waliwo n'ebintu byabwe bigenda bizikirira. Twagala nnyo edduwa, naye ssebo omuntu okufuna kati omuntu akulombera edduwa osimba akaggo. Twagala nnyo abatuziika, abawalimu bagenda kususulwa ssente mpitirivu okufuna ababaziika, kubanga abawalimu bafubise batono nnyo mu kyalo. Kati wemukirabye nga kizibu kizze Kyamundu ekozeewo ki? Kyamundu erese system empya
yeruwa mpya naye ate nkadde. Twagala okuzzaawo ebitabo ebyo ebikadde ebyafuulanga abawalimu ng'obwalimu babufundira eri wansi so seeno waggulu kumala genda mu Bilal Islamic Institute. Kati abaana mwagala bajja mu kiraasi? Twagala bajja mu kiraasi naye ate ffe tugasseeko ekitaaliwo. Abaana ate ebitabo biriba byasomesebwanga abasajja abakulu ffe tubibaleetedde na mu kibiina babisomere mu kiraasi bagenda okuva ku Kyammundu nga tulina abawalimu abawedde emirimu. Tuwali buzibu bwana abatayeeyongeddeeyo eno naye tujja kuba tulina omuwalimu ku kyalo. Naye kati omulimu mu kyalo atubuze bafudde naye abali pulesinga ebifo byabwe tebaliiwo. N'ensi ebatutte. Tukoze tutya? Awo tusaliddewo nga Kyammundu Islamic Center nti katutendeke abaana bano ebintu ebibafuula abawalimu obuwalimu bwabwe busigale ku kyalo kubanga kati abawalimu babayayanira nnyo kyotamanya ennaku zino. Abawalimu bazibu nnyo. Kati yagamba era mu hadithi eri nti idha lam yabqa alima bwe wataabeerewo mumanyi asigaddewo nga bali bafudde ittakhadha nnaasu ruusa aljuhala abantu bagenda kwefuula yabayita nabakulembeze ababuyabuya juhala murabu kitegeeza omuntu atalina kyamanyi jahiru murakab atalina kyakola naye abantu bagenda kwefuulawo bagenda kwetirawo abamanyi bakimbuyege nga ye bwe bamubuuza ayanukula byayagala nze nga bwe ndaba ndowooza kyandibadde bwe kiti fa aftu bighairi ilmi ne baanukula nga tabalina we bajja fadallu wa adallu ne babula ate ne babuza. Kakati obutagenda mu mbeera eyo etuwa bawalimu abo tusazeewo nga Kyammundu Islamic Center ffe tutendeka abawalimu abalina kye bamanyi bw'onoomuyita nti azze kukola mulimu gwo ajja gukola ng'agumanyi ajja kukola ng'agutegeera butafaanaganako ng'ono eyeeyita obuki obweyisi. Kati okutendeka kuno kwa njawulo mugenda kugoberera ky'okusinga? Kyetugenda okugoberera mu Kyammundu Islamic Center twagala nnyo ebintu bisatu okubisitiikingako. Tarkiz 1 ekisooka kusoma. Omwana ayiga okusoma. Omwana bw'anaayiga okusoma ayiga okuwandiika. Twagala yige okusoma Oluwarabu n'Oluzungu. Obadde temulufuddeeko? Kakati wano abantu abasinga babadde nnyo tebamanyi nti ebintu bino babigattika naye byonna byonna tubigattika. Kati ffe twetaaga omwana ayiga okusoma. Bw'anaamala okuyiga okusoma ayiga okuwandiika. Bw'anaamala okuyiga okuwandiika ayiga okwogera ennimi zombi Luwarabu luki Luzungu nga tugattako ne swala ne Qur'ani. Kakati ebisigadde singa ezo byebikolo bye tuwa omwana singa akwata ebyo ebisigadde ajja kuba mugumu ne wanaasanga ekitabo watali ku Kyammundu ajja kuba asobola bulungi okukyesomesa. Kenkufunye ng'oli mu byanjigiriza ate ng'oli mu ddiini ate ng'oli seeka. Obunafu buli ludda wa naddala okutendeka bamaseka baffe oba abakulembeze mu ddiini naddala mu byenkulaakulana okuva wansi? Obunafu bwe buli olwaleero twagala olwaleero abaana gye bali tulina institution eza waggulu naye institution ezo omwana bw'asiba keesi n'agijja e Masaka n'agireeta n'agikuba ku Biraali n'atambula mayiro 8 omwana oyo okuddayo ng'amaze ku Biraali kijja kuba kizibu. Era bonna kati tuyina emizikiti mu kibuga wano abeera tanoonya future anti kakati olwaleero future tuginoonya naye tuyinamu n'obuyambi ku bantu gye twava. Abaana bano twandibadde tubatunuulizaako nnyo gye baava babaddiza batya omuzigo ngaffe bwe twakomyawo Kyammundu kubanga twandibadde naffe tukiteeka mu kibuga. Naye kati njagala okuwa ekyokulabirako genda osalireko mizikiti gy'omu Kampala. Layini esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna bawalimu bonna bye beesaaza nga mu kyalo weereere teriyo bawalimu. Ffe tunoonya omuwalimu okunoonya gold bakutuma gold ne batakutuma muwalimu. Naye nga wano mu kibuga bajjudde baki
bayitirivu. Yensonga lwaki mwe mwasazeewo muteekeyo program? Twasazeewo tuteekewo program ya Kyamundu etendeka abo walimu abagenda okusigala ku kyalo bakole omulimo ogwabo walimu abakulu gwe bakolana. Abaana bano be mugenda okutendeka mubasizeemu ensigo endala etunulira entambula y'ensi nga bwe bagiraba nebyenkulaakulana. Tubasizeemu empisa y'ensi. Olwaleero omuntu aba agezezzaako okujja ku Kyamundu naddala nga twolesa akakasa bukakasa nti olwaleero Kyamundu wabeerayo n'okwolesa okw'amaanyi ddala twolesa ebitone by'abaana. Baana bazina ku mazina, abaana bayimba, abaana batontoma, abaana bakola ebintu bingi, bakola ebintu by'emikono bingi nnyo ebibeerawo. Era ssebo nkusaba omwaka guno ku nkomerero yagwo naawe ubeeko olubu lw'ekigere ku Kyamundu Islamic Center weerabireko ompitidde mu lwatu ng'enseera akati ssebo abaana abo tubatendesa ebintu ebyo bamanyi bulungi. Era Kyamundu yatandika 2006 kati eri myaka egigenda mu 16 abaana baayo batuuse ku university. Eri abaana abali e Makerere, eri abaana abali mu IUIU, eri abaana abali Azhar University, eri abaana abali Mauritania n'ensi nyingi nnyo abaana bavudde mu Kyamundu Islamic Center. Enkolagana yammwe nabo eri etya? Enkolagana yaffe naye tubalondoola okumanya ki kye bali n'ezo university gye bali. Lw'ensonga lwaki nze kunyonyola tumanyi nti gye bali era tusuubira okukola omukolo ogwawamu okubayita ate bakomewo tuddemu batulabeko naffe tubalabeko batubulire we batuuse. Abamu mulimu n'abasawo tulina omwaka ogwedde twatikkira ndowooza omwaka mwaka guno wali abasawo abafulumye. Omu yafulumye yavudde mu university eno y'abasajja balaba Mbarara ng'omusingi gwali ku gwa Kyamundu. Kiki ekibafuula ab'enjawulo ku balala? Ekitufuula ab'enjawulo ku balala ekitufuula ab'enjawulo ku balala ebintu bye tukutte tetubikutte na kusaaga. Era abantu abayisizaayo abaana be babulira bannaabwe nti oba tonnaba kutwala mwana ku Kyamundu Islamic Center wasubwa duka misinde. Nolwekyo omuzadde yenna okujjako bino ebya school fees bisobola okukabulubamu omuzadde n'alemerwamu naye era bw'omutuukira kugamba singa si buzibu buno omwana wange tiyandivudde ku Kyamundu. Nolwekyo ebintu bye tukutte tubikwatidde ddala obutazannya okulaba nti nno omwana w'eggwanga afuna omulamwa, afuna omusingi omutuufu. Waliyo ekisulo omwana ava ewala talina buzibu. Bwana atuuka tugenda mutegeka bulungi, ajja kubeerayo bulungi, balya bulungi, banywa bulungi, buli kyonna kyonna ekyetaagisa kiri mutawaffe ku ssomero. Abaana bazannya, abaana balya bulungi, abaana basaala, abaana ate ffe tukola n'ekyenjawulo. Kati tugenda mu Ramadan naye abaana ba Kyamundu singa obaddewo naawe wandisibulukiddekoyo nolaba bwe basiibuluka. Ate ng'oluusi abazadde si buyambi bw'abazadde nga buno bwe batuma abaana muleetayo ssente z'ekisibo. Ate ffe tusala amagezi ne tulaba nti abaana ba Kyamundu tubasiibula bulungi. Ku nkomerero abaana ba Kyamundu tubakolerayo surprise. Tugula ente, tufunayo ente ne tuzibasalira ne tubagamba mugyeko mulyeko. Badde manyi buli omu muwayo ekkanzu. Nabyo bijja. Omulungi ali ku lutimba lw'emirembe Salam TV amakyago olunaku lwa ndi n'omukulu ow'essomero director Sheikh Badruddin gwendi naye okuva ku Kyamondo Islamic Center wali Lukaya. Tunyumya byanjigiriza ate era essomero lino ndowooza kati obitegedde bulungi nnyo ebiri bikwatako ate era n'ebirala bingi nnyo nga tunaatera okumaliriza mu budakiika obutono bwe tubuzaayo. Abazadde ennaku zino bafukamidde amaviivi ne gajjako n'amabwa lwa nsonga ya fees. Sooka otubuulire ki ekiri ku Kyamundu eyo? Kyamundu omanyi ffe ebitufudde ab'enkizo kwogera mazima nakukola bintu mu bulambulukufu. Saagala kubalimba nti tulina basale.
olwaleero bwe tunaba tulina bwe tutuuse tujja gaba ayatebye ebisingako ku basale naye essaawa eno omuyizi yenna ajja ku Kyamundu Islamic Center jangu ng'okimanyi nti ogenda kusasula omutemwa gwe twateekawo ogutuwe naye waliyo amasomero ennaku zino agakoviisi nga abantu oluusi bambusaamu ate ne balowooza nti basizamu tulina ne basale ate nga ne basale ogitunuuliranga naye ate omuzadde yinza obutakola ki naye emiwendo gyaffe gikyasoboka teginaba kulalamuka oluwaddembe essaawa eno kujoyininga Kyamundu Islamic Center talina buzibu. Omuzadde atambula kati ssaawa zino asuubira ki? Omuzadde atambula essaawa zino okujja ku Kyamundu ajja ku Kyamundu ku nsonga za fees. Amaloboozi gaffe si mabi, tujja kwogeraganya naye nga tujja kuvaawo nga tulemeddwa, tujja gatta ebirowoozo tujjemu omulamwa omwana w'eggwanga asome inshallah. Kyamundu weza abaana bameka? 5 so far. Abawala n'abalenzi. Kati waliwo tugenda kwogera ku nsonga eno katono nnyo nsaba ogikuwoneko waliwo omuze ogwajja oba oze oguwulira egitambula mu masomero mukoze mutya enjiri abaana mubabuulirira mutya? Omuze ogwo alhamdulillah ku Kyamundu tegunnaba kufunawo makubo oguyita era tetusuubira nti noguyinza okufunawo gaapu oguyingirira naye nga nange bwe ndi wano mu studio kantwale omulanga guno okukubiriza abantu bonna abali mu ggwanga okugwewala omuze ogwazze mu ggwanga. Njagala kutunuza ku nsi nga Uganda kubanga mwempangaalira nti abantu omuze ogwo abantu abagukola bagwetegekera nnyo basooka kulagira batabanyi baffe ku Sampale obubiina bino babwetegereze buki bulungi ye balance kakati abantu tebamanyi nti balance abasajja bamuteekawo nga waliwo ekkubo lye batema balina okutuuka nolwekyo abantu bonna njogera kati ku ggwanga lyonna mutunuulire abaana baffe nga mubagamba bambala engoye ez'obuntubulamu. Kizibu nnyo omwana omuwala okubeera nti ayambala engoye ezimu amadirisa ayambala empale. Olwaleero waliwo ebintu bibiri abantu bataawula okuwulira n'okulaba. Yes kati omuntu bw'ayambala olugoye olumukutte awulira nga ali fitness ali bulungi naye ate endabika ye abamulaba tebamulaba bulungi akabina balaba kakukunadde si buli omuntu olwaleero ayambala empale nti ebeera ye. Omuntu Allah yatutonda mu ashkali mu bitendera wali abayino abatayina bubina waliwo abayina obubina naye olwaleero Allah yali atuwadde ekyambalo nti olwaleero bw'oyambala figa neetalabika gwe weesigalize ekikyo naye olwaleero singa otafiga eno neerebeka mu bbanga olwaleero abantu bonna okwogera kaabageya nono naye nafaananako bw'ati kati ono ayambadde yaki naye byo byonna ekibireese olwaleero be bakulu b'omuze guno ogwazze mu ggwanga nti bo baagutandika dda ne bawukola ne fashion we bagenda okuyita ewange watabakaluubiriza kati gwe bwa balance ngolowooza nti gwe oli mu kulya swaga naye olina abantu b'okolera omulimu gwabwe gutuukirire buki bulungi. So mu mbeera efaanaganako bwetyo nti nzirayo ku kiri nti yo ku Kyamundu teriyo gaapu yonna abantu awo balina kuyita ate ffe tuli serious ku Kyamundu. N'omusomesa asomesa omwana tuwejinga naye tomwenya naye situwagala kumwenya naye omwana ebyo byonna bimuwe ng'omuzadde tetuzanyazanya n'abaana abaana twagala gwe omusomesa omuto bw'oba musomesa ng'oli musajja twala omwana ono nga omwana wo tozanyazanya nakina mwana bw'oba oli musomesa ng'oli mukyala naawe kola ebibyo
n'olwekyo ku Kyamundu tuli serious era situkakasa nti oweero guno omuze gugenda kuyingira emangu. Kola abalabi ba Salam TV bajje ku Kyamundu bakwegatteko oba ne namba z'amasimu. Okusookera ddala bannange mmwe abassalaamu Mungu Allah yebale bawa kirowoozo kyatutandikirawo Salam TV eno. Tweyanziza nnyo nti Salam TV etukoledde omulimu omunene abantu mu kyalo eyo bagiraba era babuuzaayozezza nnyo olw'okubakolera omulimu ogwo. Katusubire nti mu Ramadhaani muno kijja kweyongerako okubeera ekyamaanyi naddala okutusuukusiza abali beddaaku okubeera nti obudde tebubayitako. Abantu mwenna ab'eggwanga naddala kankoola abantu bonna mwenna abali mu bitundu ebitulanye abatatuliranye nti ffe ba Kyamundu Islamic Center zaali wano nze Sheikh Badruddin Jumba director wa Kyamundu Islamic Center nze mbeekwewoledde mujje tetujja kulemaganwa. Kyamundu Islamic Center kyoyagala kyonna obusiraamu bubadde bukeeye mu masomero naye abaana kati kyemmanyi nti security buli woobeera weetaagayo ka police post naye police post y'omwana ddiini wootabeere wonna police post ye bwana asomanga ku hadithi n'agijjukira eno gyesoma ku Kyamundu agenda kujjukira aleme kukola aleme kubalansinga mpale aleme kwambala bw'anabeera muwala aleme kwambala mpale zirimu madirisa aleme kwambala mini olw'ensonga nti security ye twagimuwa eri naye. Olwekyo mujje ku Kyamundu Islamic Center gye tuli. Abatwetaaze amasimu gaffe kontakiti zaffe bwe ziri obulango bwaffe babubawadde bano abasalamu TV butambula tusaponsalinga Kurane ndowooza ku Salamu TV n'olwekyo essimu zaffe kwe ziri ntumire kakati ompaddeyo basatu waliyo director omukulu ennyo Haji Ziyadi omusajja munene nnyo gaggadde gwe tukola naye emirimu gya Kyamundu Islamic Center Sebo Haji Ziyadi Sowaya nkutumidde wendi wano mu studio za Salam TV ntumidde Nuruddin Sentongo omwogezi wa Jema nga naye director wa Kyamundu Islamic Center tumidde abayizi mwenna aba Kyamundu Islamic Center kyemmanyi we muli mu ndaba mbagambye nti zijja nkuze ku Salam TV tumidde bannaluka mwenna abandaba nti ndi wano mu studio za Salam TV ntumidde abantu bonna bazadde baffe mwenna mutwongera abaana mututeekemu obwesigwa twagala tubeekakasa nti omulimu gwaffe nga bwe tugukoze era bwe tukyagukola twagala mutwongera obwesigwa tujja gukola insha Allah. Tweyanziza nnyo tweyanzeega omulungi omulabi wa Salam TV amakyago olunaku lwaleero akadde kootuwadde okuba nga ate twongedde okuba tweki mu byenjigiriza ne bannaffe aba Kyamundu Islamic Center. Mbadde ne director Sheikh Badruddin Jumba ate era nga ye mukulembeze mu ssomero eryo. Mugende Lukaya mubeere nga musobola ate okumanya ebisingawo ate era n'amasimu jagalabaawo mu bulango nga babukubaawo osobola ate okubakubirako n'omanya ebisingawo. Mukkirize tetugenda kusukawo wano okuggyako okwagaliza ejjuma ennungi n'olunaku olulungi naye teweerabira omumanyi wa Salam TV jangu wewandiise nga tetunava wano. Salam TV erina omumanyi wa Salaamu. Omumanyi wa Salaamu zibeera mpaka. Empaka abaana basobola okwegattamu. Abaana ba Kyamundu ne bava e Lukaya ne bajja e Kampala baana 5 bokka. Osobola okubasasulira omutwalo ne beegatta mu mpaka. Ngenda gamba bakama bange bwe tuddukanya Kyamundu ekyo tukitegeke inshallah. Naye okwewandisa kunaatera okuggwako. Kasi ngenda kudda inshallah. Tweyanziza. Mukkirize tubasiibulire wano ate era tubagalize olunaku olulungi olunaku lwa Juma mugende musaala ejjuma ate era teweerabira naawe okuyamba oyo akulinaanye ali mu buzibu beera ng'omuyamba ate naawe wasobola okufunamu Omar Kikayemba. Oli muzadde onoonya essomero eriri ku musingi gw'eddiini erinaateekateeka omwana wo ng'ali musomesa sirabasi ey'eddiini wamu n'ey'Olungereza weeyuna Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Lukaya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Tusomesa abayizi
okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 83 ya Kyamundu Islamic Center. Oli muzadde onoonya essomero eriri ku musingi gw'eddiini erinaateekateeka omwana wo nga limusomesa sirabasi ey'eddiini wamu n'ey'Olungereza. Weeyune Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Rukaya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 musatu ya Kyamundu Islamic Center. Aya y'olunaku ekutuusibwako. Tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 83 ya Kyamundu Islamic Center. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of